Yabadde ya president w'ekibiina mu kaseera kano ekiri ku oluvuganya gavumenti ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Center mu bitundu biri eby'Isingiro poliisi yamulemesezza okubanga akuba olukuŋŋaana mu kifo kye yabadde ateeseteese okubanga asinkanamu bannayisingiro mugenda maaso okubanga baliisa enjiri naddala ekibiina ekya National Unity Platform. Mu kaseera kano mu studio neegatiddwako omubaka mu Parliament w'e Nakawa Honorable Ronald Balimwezo ku nsonga eno. Honorable atusanyusa okulaba. Kwaniriza mwenna abatulaba. Wow. Honorable tuba tumanyi muli Isingiro poliisi. Navuddeyo ggulo kubanga poliisi yabadde enjigga ng'enjigga nti ngenda kuba olukuŋŋaana olw'okwekalakaasa kw'abantu abateeberezebwa okuba nti bagenda kukosebwa nnema. Era babadde bagenda kunteekako house arrest naye Katonda nannyamba ne mbatebuka. Honorable Balimwezo atulabye bukyanga NUP etandika kuba nkuŋŋaana zaayo zino bukyanga etandika kutalaga bitundu bya ggwanga ebyenjawulo azenga terataganyizibwa ebitongole bikuumaddembe newankubadde nga muzenga musisinkana poliisi ne muteesa ku ngeri gye mujja okubanga buli omu atambuzaamu emirimu gye wabula wabadde wakyaliwo obutakkaanya bulungi n'ekisembyo kye kino eky'olunaku olwaleero kiki ky'oyinza okuba nga oyogerako Honorable? NRM egenda nerowooza nti political space ya NRM naye political space yaffe ffenna kubanga tuli mu demokrasia multi-party politics naye bagenda ne balowooza nti okukuumira President Museveni mu bukulembeze balina kulemesa ne basiba akandooya ne basiba empingo opposition. Kye nalabye olunaku olw'eggulo twabadde ntungamu poliisi lwokka lwe yasoose ndowooza okuganyaako era ne batuwa security era tewabaddewo tabu n'akatono. Naye ishaka kyali kizibu nnyo entungamu yokka yabadde ennungi nalowooza nti oba olw'okuba nti gye bazaala mukyalo wa president nti bayagadde batuwe ekitiibwa ekyo kubanga eggulo tebatuwadde buzibu bwonna era twavudde ne tukomendinga poliisi n'ekyo tennyamiza nnyo leero ate okusanga nti battaddewo emisanvu n'okutuuka okulaba nti ekifo kirwadde tubuukinze ate mwana wattu bagambye nti abe-NRM bakibuukinze. Kyennyamiza nnyo ekyo n'omuntu alaba obulabi akiraba nti waliwo okunyigirizibwa kwa pulezidenti waffe ne pati okutwaliza wamu. Kale eno tukivumirira era tujja kusigala nga tukivumirira kubanga politics waffe ffenna political space si ya NRM yokka kyannaku nti kikoleddwawo ekito naye nga tetwabadda programu zaffe. Poliisi yatuula ne president waffe ne tukkaanya n'ekibiina ne tukkaanya nti tugenda kutambula bwe tuti era tetulina we tukuze ekyo tumiisinzeemu kati okulaba nti batukwata batulemesa okulaba nti tutuuka gye tulina okugenda okukolera olukuŋŋaana kiba kibi nnyo. Honorable olabanga ensisinkano za NUP n'ekitongole kya poliisi zikyalina amakulu mba nga musisinkana buli mba mugenda okuddamu okutambula ate ne bulemesebwa kikyalina amakulu osisinkana poliisi? Ekikulu tewaliwo nnyo makulu naye nga wenkugambye nti olunaku lw'eggulu batuwadde ku kitiibwa oba oluusi tonaagenda tubojjerera naye abantu bakiraba era abantu banyiivu nnyo naddala mu bitundu ebyo gye twagenze bagamba pulezidenti waffe bati bamuggale tebagala asisinkane bantu kubanga pate yonna erina okwetunda kati wetulemesa okwetunda awo oba tutegedde kikyoliko naye njagala okwebaza nti abantu bo batulabye babadde batufolowinga era twafunyeemu mu kutalaaga eggwanga mu kutalaaga ekitundu ekyo kubanga abantu batutegedde newankubadde nti batulemesezza okugenda ate okusinkana abantu wetubadde tulina obbasinkana. Tweyanzizza nnyo Honorable Balimwezo mbaka mu kiiko lw'eggwanga olukulu ng'akiikirira kitundu ekinnakawa. Tugenda kuba tweyongerayo n'amawulire gaffe amakungu nti era atusooke tube nga tulaba ku lunyiriri lwaffe olw'olunaku. Olunyiriri olwaleero nga lukutusibwako Global Paint,